omukulu kandaligeko ekyo kale kandaligeko kya tiketi shone wadde kabyaki ebiri n'ekiwayi otegere ate ndaba abemmeza nabo baneesibyemu nnyo nabadde mbagamba ntina kubameza kuba ffe twagala tube nga twenkana tube endongo yaffe jasiti otegedde ng'alaba nti naasukulumamuko ku mulala asingako munne kawaya otegedde saa ditumbula nnyo okumpalo ziri VIP ziri zigenda okujja nga mu festival alimeza bali ne stage ejja kuba nekati banja tubeere nga twenkana nawe naba bonna tunamuta nga tunyigiriziddwa nnyo ateekamu enneza projekiti ennaku 5 ne buli lunaku obawo ekikola kigenda okutuuka ng'olaba nga bagamba nti nennamirembe tebamuzimbya lunaku lumu kati kutwagala tuzimba akasozi tuuke ku sho bagambe ekiwaniki era waliwo n'abagenda okuzya abasasula nga baze kusumba ate era nabo bawagirebuki kati wenzunga pasita kugembe kyakabi abaze empulira wetonda kutubu kati reya emu nembasonyiwa ya pasita kugembe segedde kati nendaba nga nze ndi muyimbi entalo z'abayimbi zigwera mu kibuga mu ndongo kati katuteekewo mizaani okwongerezaako awo abantu bagambye kino kyongera kwagala kulumya omukulu King of the East Palaso oyagala kwongera kumulumya ku kyali okyokumuteekako ekivugo olunaku lwe lumu lwalina ebivugo atuna okumanya buli muntu abana bafaanibwa era boolaba nga wategesa kivugo bamu otuuka mu site nga walinga watali kirungi eri wajjudde naye nga balala bakola ki balala bazuuba yeeka jasinze ngenda kuyimbira abagenda osigala mu site nga bazuuba concert eno omuntu agitunuulira alien skin omuntu amutunuulira ng'omuntu ajjudde abantu abamwetoloddeko abantu b'omugotteko abantu bawansi abatandikirwako omuntu ajja agamba wagenda kubayo butayimbwa wagenda kubayo kunyaga musimu wagenda kubayo kola bwetisi kiri kitya mu mbeera eyo oba highlighting omuntu ali eka atwala obubaka buno nti she egenda kuba nnungi egenda kuba peaceful ajje nga smartphone ye ali ku muzuuli sikolanko concert nti nowaliwo yali ebaddewooko nekibatuukako toteekeza mpeeyo nga siyimbangako anina kibuuzo nekyogereko kya security kyembako emabega nesinga okujjako naye nakolako concert nagamba eriyagwa mwana bamukunyega kunja ogamba webadde obuuza nti ero nteekateeka ki jasika tukyebe kwenisookerwako tujja kibuuza kweryetta Alien Skin Sama Uganda waliwo abayimbi bakuwerekeddeko abayimbi abamperekeddeko bangi nnyo okuba nze leader w'eno generation ngakyonama nti nesinde ekipira nenkoze eki New Testament versus Old Testament nange mwenyini tokutene artist tegereze sobola okujja okubira eyo mwene enyimba mmeka Alien, ekibuuzo kankisome busobi wano eno ono abuuziza nti nno Palaso bwe yali akubwa mu bigambo byali ayogera byalimu ezoleyo ate ate omutaddeko concert kunaku leero mu siku zole yataddemu nzala walange anti kati ekibaggulu ekyo press conference ebere yange tulina okulowoozesa balala muntu agimukoledde ategeera mwana. Okay, Alien Bampta Musogaye kusinkola ne Magic. Bwe wali ojja ba presenters bakuwa oba twakuwa emyezi ne tukumwe ennaku abantu ne bakuyita muyimbi wa TikTok oyo TikTok akaseera kakajja tukakagende. Awo tusemberedde okola record etabeeranga awo mu Uganda music industry. Abayogera ebigambo ebyo olina vakati bw'obawa. Anti abayogera ebigambo ebyo kongamba nti nabo bakakibemba wanga ate Uganda enyuma nyingi walimu era n'omuntu ennaku ngenda kibuuza gwe nti nsigazaayo mmeka ogambe namu mwakola nsigazaayo nakuŋameka ngenda kubagamba abantu abalina endowooza bwetyo okusingawo tinengeremukukumanga kaliko nagamba nti Katonda sifala mwana kigedde kubanga yali omusajja kuonange yajasaba akalungu nampagira bwe
nasirika limanyi nakola Alien engeri gyeri nti Friday lugenda beera public holiday abantu bangi nnyo we tuyita nga beesunze concert era beeraliikiridde nti we banajja ku olwo bayinza okubulwa Genius terrifying. We have extras about we tugamba nti Sitya Denger live in concert. Abantu basubira mu extras kwa geto zeruwero waliwo geto zaawa esitaswatuuka kubike okuva kubike expensive mukadde kano otulaze Sitya Denger concert nga bulijjo oli ku Nkwakyo festival oluva ku kino n'Enkwakyo festival nayo tugirime nze abadde abuuza womala Ekivuulu Freedom City olina walala wogenda okukuba twewale nnyo okubuuza bye baabuuzizza waliwo yabuuziza extra twewale nnyo papa mbaddeko naye ku interviews ezimu ng'oyita abantu nga 9 ngende wapalaso kati bakyuke ye lwaki nga 9 oba oyagala balumya mutwe nga bw'oyimba Yes, boss. Kati ebibuuzo ebimu mbiwujja nga bifaanagana muko namwe mubuulire era waliwo ebibuuzo ebimu nga biringa ebisaponsalingiddwa era temuwulidde ebimu nga biringa ebisaponsalingiddwa naye nga ate wano tuli kufanga oli forest okategedde kati obawo ensonga zonna eziri emabbali wa wano oba amabbali g'enosho osooka tutegeyo enosho okusooka emanyi kyoba bwe mbanonera ku press conference ndala ewala kati kyetugenda okukola naku z'omwezi nga 9 Sitya Denger ate Enkwakyo festival eri ku lwomwezi mbadde gambye nti nobwobanga ogenda mu limero bwe bati okunona ettooke ate nosanga entuntunero osogamba kasuka enkole ki sikinaoya ku ntutu tuba ku peera dini tukole ki tuyongeremu mu nnimiro kutegeera Enkwakyo festival ekyali ku loodi ate eyo tukyagala wafa awagazi tebolaba ekulodi twagala eri concert zile zibadde zikyaludde okubeerawo ate tubadde tujagala mu lubiri awo nga zigenda kubeera nga zile zabasaida kalooli mwazirabeezo mukisu kyalo kiramba kati just wali mu Freedom City oyagala ki Freedom City kubanga waliwo ate lwaki nga 9 lwakiolowooza omulala nga 9 ba public holiday gategedde kwesimansire omwategeka kati kitwale nti munda public holiday omu n'agamba nti lwakulaba olangako saidi enki betulowooza nti no bonna abali wano bajja kubeera era saidi ijja kweyawulamu bamu babeerera bamu bakoleki osegedde kakibanga krisimansi begerawo ku Friday bala bagenda muzikiti abe bagenda mu kyaki omu just anoonya mabazi wajja osegera kati omu n'abuuza nti muva wanene waliwo ekitwala kidekeno kati kabayirawo etwazibina ziri mu hoteli kulaba kitegera kwana ziera zitulaba era mu nsimu okukola kati kibuuzo kyomukyala kizimu kibuuzo tekibadde kibi ekibanga bwogera ngaogenda mu ddwaliro naye osanga omutami nakuvuma osooka kuleka kutwala mulwadde ate osooka olembesa omukamiwe ekitegeera osooka notwala omulwadde then omukamiweosokimanya mukolaki antigambe ti ebibuuzo ebimu babisaponsalingiddwa ekufudemosite nyabo ekitegeera ekyamnagambye nga tutandika njagalaekufungaakinnyo tugenda kubikulako ku kisenge kyaffe ekyokubiri wakiwulidde zingamba ebibuuzo byona tubizeemu oyinagamba binaatumaliriza agenda kunkugamu okubaita
Kisege yakuba mu kubayika kano wange abakuza nti ekintu kya Abitex yakiri Abitex simutegesi mulimi Benjamin Simu anisha yakutegese ngambi family forest Abitex kare kama wozo tiketi ziri luddawa ebifo bye balina zisanga abazetaga kwongera ekifaananyi kife kyetwoleka fe tetwaga okubonerya eggwanga ekitegeera era bajja kwawula bagambe naye bafaananagala olaba byabwe nga biki byawukanamu kati nabaddemu n'akawaanyi ku gundi ngeri yalinga omukyalo kawakingi naye kino nekijja kisegedde naye nga ate ekimu kyekirunti eno bwetuyimba twesanze ngoma nga ate bali babbaayi ekitwale nti wetumala okuba eno denikafuta paipu katwalawa yalinze Ruby okuva ku Star TV nekyenda katoze munana countdown esinga okuwulizibwa mu ekisooka abantu we bakola shows maiden shows ng'egyo ogenda okukola kubaako VIP kubaako emmeeza kuliko emmeeza ekyokubiri njagala biwulizamu byonna bikwate kannabwala ekyokubiri waliwo omukulu amanyidwa nga Palasha abadde mukyaki wabugembejjo n'afukamira n'asaba okusonyibwa yasonyiddwa oba tannasonyibwa tutunule ne concert